tuna bogenda kati kumatiza tukubirako kubiri munda kati kumechi oboko mwesuke wekambu walida omwesuke ono na wabulambu ono gwe bakwatidde mu bwenzi kuba kuna nonsense gwa gaba mwesuke lewo kambu wale omugobe omukazi mugobe adde waabwe kati oyo omukazi kati omukazi ke yakukwatidde mu bwenzi live tewali mukwano ekyokubi kati oyo yafuuse mulabe joli wangi bwe bati abasajja abenzi bwe bakiraba Black Gem Pictures bakutuusako firimu etandise olunaku olwaleero solution yakugoba mukyala naye Tincture Avenue Tincture Avenue kasanyalaze ate Black Gem weyegatta ne Tincture omanya mugo gwa cinema. Ladies and gentlemen, tolekedde ekitundu ekyokusatu ekya firimu yaffe Mission Impossible. Nagamba ku Thursday ne Saturday tuba ku Mission Impossible, so nga ate ku Sunday ne Tuesday tuba ku Another World. Subscribing Tincture Avenue Dembe Movies jogenda okusanga etali njogere wano ku Black Gem. Ate gwanyumirwe Nigeria alo Mission Impossible akatundu akokusatu ketukutte mbadde nkugamba gwe Nigeria genda ku Telegram yange searchinga VJ Joshke Films, YouTube VJ Joshke Films, ne ku TikTok VJ Joshke Films. Kati senkulu nga yogane mukazi we Olivia mkwano mpaya akakisaka munawe mpaka engeri gye nkunyonnyola mazima kati onewala wemba mu kisenge odda mu ddiro kiki naye olina ekyo olina okumanya byomanyi sige mazima bambi mukwano kati ogenda kuŋŋamba mazima kisebo muli owuli ogenda kuŋŋamba kiki esimanyi tayina kyayagala mukakasa kubanga ekituufu yakimanyi kyeyalaba olaba mukwano walaba bubi oba wali oyambadde galubindi tewali kyaliwo munaiti sebo ate wali kyaliwo munaiti mwebale mwanyumira mwali mu late wangi wabula ndeka tobaako kyongamba ndeka kati yangamba mulwadde no just yali yangambye nti no mulwadde kati nga nino ogenda okulaba omulwadde ate naawe omanyi omulwadde ngeri omulwadde gy'olina omukwata ng'omulwadde wabula ndeka ndowooza ekiddako kubanga ekituufu kiri nti saagala mmanya musajja wattu tebaagala kumanya ekyamuzaala nno kyekimunyinyibaza kati essaawa zino wetwogerera Olivia akalubye eggodo Olivia olaba omukazi alwawo okukkiriza ng'omwetondedde ng'ensonga si nnene kati eyo baaba wamugenda kumala omwaka kati waliwo abateesezza okuva mu kyalo okujjako mu kibuga era essaawa zino ebigere byebyo oba bayiseeko munnyonyi nze naawe mama atuuse sanso basanga bannange naye mutuulirawo muyabagenyi era dde maama mpozi olimuko kwata ono mu ngalo ojja kunsiiga obuko ajjukira biwedde oba kati omulenzi omuwala ku muwala batandika ddi okwesiiga obuko wabula mulabika bulungi bannange wabula mami nkubuli onkubye surprise mbadde sikisuubira nze bwentyo ngwawo bugwi mu bintu bye mutansuubiramu bwentyo bwe nkikolera naye nga olaba tunyumye mukulu munnange ono munnange bulijjo ambeera ku kido olugendo nsazeewo tulutambule babiri kati baba bali awo omuwala najja bannange kabebi kange binanga likoma eno liringa lya gundi ono gundi bugi sisa munange nsanyusa okulaba banange baba long time era de mirembe nnyonyogere wazi bagamba nnyoge kikazi kyattu bambi kyasanyuka okulaba ku nnyina waakyo
yadde maama ye yabagwako kifuuyifuuyi baali tebakigenderedde naye yalina okutuuka era mukyalira muwala wange ng'akuba busimu maama n'otakubira ani akuba essimu simanyi egwe gwenda n'ajjako obugaali maaso asooka amulengere bulungi gwe olaba sooka ompa ensawo eyo muko musooke embalage bajja n'ebifookiira twafuna ekibiina eyo munange twafuna ekibiina era kyekituyigiriza ebyemikono sikyalina kadde kenyonoona nze gola kati soonoona akadde wakiri mbaako nekyenkola mami afuna sente aleetedde abazzukulu olowooza no bazzukulu bokka abaana gwe muko olabika kano akayero kajja kukolera kano mukawo omwana addako gwe munaazaala kuba ajja kuzaalibwa mu gavumenti eddako yasalawo abagabire kati ajja abuuza ku muwala we munnange ebyomukyalo birungi naye mbaddeyo ng'omutima gunkubira embeera yeeno mu kibuga nga ndabanga kuba nali ngenda kukubira ku ssimu naye okimanyi nanoonya essimu nga njagala kukubira essimu nga tagiraba kiki ekiri ku Olivia naye omanyi ngenda okumaliriza okugira essimu ng'ate gye nkutte bwenti mulisa tooki bwenti mami yali agasse yali akwata essimu akubira Olivia naye ng'ate essimu yemulisa okunoonya essimu agamba oba Olivia aliko ki ngenda okusalira ebitooke nentuuka mu bino nenoonya akambe yewe yagenda mu bitooke okunoonya akambe z'omuntu azze okusala kuzanagawo ne bannanga omuntu azze okusalira akatunzize n'akamba ate ko nkataddewa ngenda okudde ko okugira bwenti emikono akambe ne kava mu nkwawa yamala kuddaaka ne kava mu nkwawa kwe kukeera n'enzuukusa sise ne muga tugende bugenzi era we yalabanga ebyo bitandise omubaako ebyokwerabiralabira n'amanya Olivia ndibanga aliko obuzibu oba essimu n'akamba ebikwatagana n'ekyenda ky'Olivia nga ddala oli bulungi njagala oŋŋamba oli bulungi nga kituufu ndi bulungi maama naye nga kwonna kwekaza tugambe nkyankeere ku makya tugende kyogamba tujjidde bwere newe tuddayo munaye baba wali tuddeyo nze ndaba alimba tali mulungi kumbe tekyagala va mu kibuga tekyagala kudda mu kyalo kati omukulu ng'ajja onono kyanga ndya byendya bannange naliddemu mpa abaana luno nalidde kalooli ate otya boosi onono mukama w'abantu omanyi Olivia mukyala wange mwe oterubona Olivia yansanze lunywe nga nvagira kutiribotsa bintu gonde gwe zaana kuba senze kiwera naye omukazi yansanga eddala wa mukwano bagamba gaba 40 ag'omubbi naye nsangange gayanguye kuba ekituufu kyayenze kiwera naye ayina engeri gye yanguddemu awo ekifuuyifuuyi naye byonna nga biryawo nolaba nasajja bannange nze binsobedde bannange kati mumpe ku magezi ati muli mpuliranga omutwe gumbobba kuba ekituufu simanyi nabwe nsobola kyeŋŋanga omutwe guno ayi nga kiguddeko mukama waffe Yakanze kyembadde ndowooza. Olaba ky'ogenda okola. Twena bw'ogenda kati kumumatiza. Ne w'onaayogera oddamu mukazi togenda mumatiza. Mbuno tewakikoze yalabye kyawedde. Yakukola ki? Kuddamu kuba kuna nosensi gwagwa. Era gwe ky'obamanyi weekazi kambuwala. Mugambe adde ewaabwe. Mugamba adde ewaabwe. Onono ge magezi g'ayinawo talina kagambo kwetonda. Omanyi waliwo ekika ky'abasajja. Nga ye omusajja mbw alina kusajja laata oba babisomawa bakazi bannange abasajja bano babijjawa kaawo nga buli ssaawa omutima gumulowooza kintu kyewakola oyo omukazi katagenda kuddamu kwagala omutima gujja mulowoozesa kyobadde omukola odde oyo omukazi bwedaba mazima mugobe era wootamugoba mukazi omulala funo kutegeera bannange ojja funayo omulala akutegeera oba n'ategeera nti omusajja abawa abangi oli omukazi ne gw'olaba gwe yayenzeko omukazi mulungi obwo tebubeera bwenzi naawe oyenda ku mulungi ate oba oyenze oba toyenze abasajja balina filosofe bakazi bannange gye muli oyenda ku mukazi nga mulungi ng'asinga
munju kazi okyagenda atu oba toyeze mu buli ngeri omukazi ne bw'anaabanga bangi bagendagenda mugeyeena nze bwe ndaba webanga neeyo philosophy gyeri use mukolo tuno tyakuwadde gwe kazi musibuzibu nga yawa wabula mukazi wange ye musibu muko kati sibitegeera ayiyeye nengenda kola ntya kati mwogera ayiyeye bita wano ayita wano tuli kabwanango wayita eggulu mpita South Sudan mwafuuse balabe nabalabe oyo mulabewo mu nnyumba olina mute munju ono byaliko ne byayogera ono mbubi onakuwabye naawe nze nkubuulira amazima essaawa zino kasajja mwe kasibira emitaafu omwo kirayika kambazuulwako ng'oli ne mukwano gwe ku buliri nobeera mukwano gwe yakwalula ebeesiridde osigaza oyo mukazi ye takimanyi waliyo omusajja owo oyo mukazi yandikitegedde nti teri musajja singa abadde awulira biwuliro singa naabadde awulira byandibadde oke naye ssebo wano nga yakukutte ng'akukutte live lubona oli ku ebiba tebikyakola oba oyagala emirembe omukazi mugobadde ewa baasi ge magezi ekigambo akiddamu emirundi gyonna kiyingire mutwe gw'onogoba omukazi agende kati akulabanga omanyi abantu bano ab'ebweru bo banguwa okujajjega kuba batamanyi kiri munda mugwe naye musajja wattu omukazi yamwagala newankubadde nga yakoze ensobi awulira nga yadde nga waliyo abeekaza batoomu gye bali eyo toomu ono gwe njogerako omu firimu niyeekaliza mukazi nagamba nyenze kati okitegedde kati nnonoba okola kiwa Hey Auntie Julie. Hey Julie. Yeah, I'm fine. Nange ndi bulungi. Tewali buzibu bwonna. Akize mu luzungu. Omulimu kyaguliko kya. Kano ke baawo omulimu gw'okulabika nga kyankala n'amaka gano. Zibu bwonna. Era Julie kawa ssente n'akawaddiiruzaako. Kati kabaka Julie nawe leka kunze. Nawe anti Julie leka osaaga. Ogenda kunyongeramu akasente. Kyoga mugenda kumpa ezisingako? Meka. Bannange. Auntie Julie, emitwalo 10 gyonna. Naawe tekisoboka tusobola kungamba nti ogenda kumpa emitwalo 10 ate Julie. Bannange aliva ku ggwe. Wallahi ngenda kukolera. Wallahi billahi tallahi Bikira Maria Omunazaale sinze nkubuulira sige ngenda kukola buli kimu. Bannange Julie neyanziza. Bannange neyanzege. Kino kye nabagambye nti oyinza okubeera ng'olina ow'oluganda lw'omu nnyumba naye nga tofaayo kumuwa ku ssente buli kimu kuba ate ng'akola emirimu gwe tebereza singa obadde ogiteekako omukozi kitegeeza ki asobola n'okulyamu olukwe olw'okubanga munnange wali wamusuubiza kasimbi so n'omuwala bambi ate ye tafuddeeyo ku relationship ya brother we ne mulamu we olw'okubanga munnaye Julia amusuubiza akasente yakkiriza kati ngenda kukola buli kimu era kati wondabira wanino ndi ku mission nze gulaba kati ate nga yo ndi ku mission anti Julie paka lasti Julie nkwagala mwagadde okusinga mulamu we kale mukwano naine yanziza ati ko bunyo bulinga obwegwa tukkiriza vuma bazanyi omuzanyi ssebo omusanga ovuma muno omuyindi naye Omuna-Uganda akusa gwe vijje wanvuma bikoze bitya ate olowooza esuseewo ekitundu ekyokuna tukirinde ku lunaku olwa Saturday nkugambe twosaawo olunaku lumu ne tulyoka tukuwa paati eddeko ku Dembe Movies yogenda okusanga etali njogerere subscribe like comment and share Josh K